Kulu Abitex je baleko sebo. Ono salute yo. Ogata tata. Gata. Waliyo inakuba musumba mukanisa. No gata bugasi. Oli muka. Naye nga byonna byokola sebo. Wewe tuli tugenda sigala nga tuyimba. Okuyimba obuyimbi. Tugenda bayimbira. Tugenda kuyimba. That guy. Zino onyo omuntu engeri gy'alumu ekintu ekitali kiki. Abantu bava e Tanzania ne bava wa yonna ne bava e Nigeria ne bava ne mu America ne babawa emitwalo n'emitwalo gya dola gya sente. Ne bagenda nazo. Kati babajjeko na musolo. Ne bagenda. Si mu bubi sente balina okola ekyo kyonna balungi ate tubaagala nabo baki baganda baffe kuba naffe twagala okuyimba mu nsi zaabwe okitegera naye muganda wange ffe tugenda okuyimba e London tusasula omusolo kituufu bakuwa ne work permit maama nyabo nze nakeera nkya nenyimba ebintu byange ebinyuma nembi promoting nga nembisamu sente zange ate kati sitegera nawe ekiva olutalo ne lugejja ne luva mu buli kasonga ayise mu buli ango ayise wa naye muganda wakayimba yakayimba tajja kusobola togenda sobola you don't know nina abawagizi siba we bali siba siru Yimba buyimbi jenje kalusa. Tune encha. Tomorrow is tune after tune after tune after tune. Omeka faza. Hello. How? Nja kusabe saleji. Eji. Nja kera kumasabe saleji. Eji. Kumpi 15 Alangidde rehearsals baziyimiriza okutegeera tugezaako mugamba njogerera mu luyaye gwe tonaliwanika tonatuuka kwogera kati eyo omusajja aliyene nze byebintu bye nasooka okukola case nembivaamu era munansonyiwa kati sawa busawa nga ze tubala twawule omukisa oguva eri Katonda n'omukisa omupatiike olunaku lwajjo ku interview ku TV emu Balamu kwe yabadde TV eyo buli omu yabaddeko ndowooza ogimanyi bulungi mwekobanye ne Balamu ne muvumirira ekivulu kya Alien Skin ne mukuba Alien Skin okumubuliza mu ttaka era Balamu atabaddeko kankuddiremu ebigambo bya Balamu Balamu yagambye oba wagambye ekivulu ekya Pallaso ekyekololo kyaba gentleman si kyabanywi banjaga si kyabali babukoora si kyababbi awo mukulu Balamu wenkugambira era nenkwebaza era nenkuwa n'obugalo Balamu kyotamanyi ne kampu ye ya Pallaso kiri ekintu kimu nti essaawa zino buli kyokola oba buli nsobi gye mukola mwongera ku Alien Skin manyi bino Maama Fiina bye yazzeemu musimanyanga nguze tiketi za milioni 10 Maama Fiina tukwagala nnyo era tubadde tukuwa nnyo ekitiibwa era tukikuwa naye ku luno Maama Fiina lwogenda kakasa nti emmandwa zo zosamirira ku luno zatudde ku Alien Skin ku luno emmandwa zo Maama Fiina lwogenda kakasa nti zayawukanye naawe mu nzikiriza
zatudde kwa alien skin kubanga kirizagana na kugambe mama fina ne bona agula tiketi za kawumbi balamu ne bona asige tosi alien skin tetugenda muchawa olwalero singa alien skin ye yakuba Pallaso MP singa Pallaso yete kadane ku kitande nakasero ntimfa bannange munyambe muyaye yali anzise lwaki balamu mugumu obugumba balamu simanyi buva naye mugumu nnyo ebintu shene ayinza okuleeta ekintu ekikangabwa akyogera si yakireeta naye mbabuulire shene ayinza obaamu ebikangabwa bingi. I suspect promoter omu okolera ddala ku promoter omulala damage gyatagenda kuddamu kwejjukira ka video mukatereke olwo promoter agenda okukkiriza kimusale naye ng'agenda kukola damage ku legase ya munne tali kiddira kyaziyinza okgenda mu maaso naye waliwo promoter omu ayinza okulaga promoter munne nti ffe tufuga. I don't know why something doesn't add up. Mama alien skin tebakulimba nti bayaye bokka bagenda okujjewo. Naffe ba mama tujja. Mwe baana baffe tuzaala bazaali. Muno mu Uganda mulimu atali muyaye. Okuva ku mpaka ku. Ani atali muyaye. Wama tujja tebakulimba tujja.